awali Salik Kabali, Rose Naigaga ne Michael Bagabana be baweereddwa ebitanda mu ddwaliro Iganga oluvannyuma lw'okutemwa Jambiya ssaako n'okufumitibwa amafumu. Kigambibwa nti bano baalumbiddwa abafamire ya Wataya Elsania abaludde nga bakaayana ne Keleziya ku ttaka eriweza yiika 13 erisangibwa ku kyalo Namirali. Bamutemye omudooko oli oluuyi luno gwakutuka, bamutema oluuyi luno omudooko oli gwakutuka, baatema mu mutwe emirundi 3. Omukazi bamutemye mu bweni. Omusaadde owundi bamukaaga ku oluuyi lw'eitama, bamutema n'oluuyi luno mu mutwe. Batuuse batandika otematema ki Bagabana ng'olibona nga ndibona physically webenza okuyida ku nze najja yegisagisa kaya timumwidyayo kansala ayise kansala. Gye buvuddeko kkooti enkulu ejjinja yasalawo egoye ku nsonga eno era n'ekikakasa nti Keleziya yerina obwannannyini obutuufu. Kino kye kyaviiriddeko Abakristo okujja basabire ku ttaka lyabwe, ekintu ekitaasanyusizza famire ya Wataya era ne babagalira ebitalo okulumba abali ku ttaka bo lye bayita eryabwe kubanga bo ebyava mu kkooti tebakkiriziganya nabyo. Abatuuze kino tebaakyaniriza nabo ne bakwata ebissi n'emiggo okulumba abafamire eno era wabaddewo akanyamberege okutuusa poliisi lwe yatuuse okutaakiriza embeera. Abakambwe bakaayo. Poliisi yatandikiddewo okuyiga abamu ku bafamire abalumirizibwa okulumba bannaabwe wabula n'etakwatako n'omu. Akulira poliisi y'Iganga Nasibu Ndita yategeezezza nga bwe yasisinkana enjuyi zino zombi n'abalabula ku butatwalira mateeka mu ngalo. Akoba tukutwalira amateeka mu ngalo kikyamwino mukozesa amateeka. Weda amateeka gayinza okulwa aye it is a peaceful means of resolving issues. Wabula abatuuze olwalabye nga poliisi egenze ne bakira amayumba g'abateeberezebwa okukola obulumbaganyi ne bagakoona ne bagabbamu ebintu era n'agamu ne bagateekera omuliro. Bano wadde poliisi yabakubyemu omukka ogubalagala yafuuyidde endiga mulere. Ebintu mwite bapande baabo. Bapande baabo. Ebintu mwite.